So njagala okwebaza tugenda kuba ku sheno ekintu kiri kimu mama ogenda kwogera twalika wa president nga mu meeting eyo benzijukira mwali minister Nakiwala mwali mu mukuru wa Sura mwali mukuru Beno Kibuuka kakati mwali mu Sophie Gombya sijukira bala mwali mu mchalo wa trade union y'aba artist kati president Museveni natandika stories ze omanyi wabo Uganda inasoka kutwale mjenka agana tunyumiza kati abubakana nao sarao namunyumiza nze nakoma kuyingira mu club myaka jenka kati nabuza ku Suzana nga family ye Suzana nalimba manyi nembe nalimmanyi kumbe bali bakozi ba Monsuru era nafuna bananyi bayo mukuru Brian aliya UK ali na majeyo kakati nalete ekintu mu makati byali nti ayambye nnyo art industry ochula doctor kati bwe yakyogera nempanika bwenti omukono nanika actually kati jeno omu yali nina yatunulira bwati nakola bwati nsokono nengana kakati ndekibira ne buga mzei nyine ebintu ebimunze binja ko wasaka kuvaano nga nyize oyogedde mbu yambye nnyo art industry mu myaka 3 mwena pa ekintu kimu ekiri extraordinary chokoledde mu art industry kati nakibuza ne waba akasirikiryo nengamba bananga enjogedde bubi kigamba nalabanga omanyo omuntu omukulu osobola mugambe ekigambo nolanga ate kyo mugambe kiki kinene kati ne bana abali baninanye batulira bati kati nga buli obutatulira president nzabuzize ekibuza ate nze kubatulira ndozabaga kiki obuziza ne kati waba akasirikiryo nenyongerezaako ne mugamba kyentegeeza muzeeyi waliwo abantu abamu boyamba nga ze wano maaso gwe nakuleetera proposal bwagikuleetera n'ateekamu abantu balala naye nga tagenda bayamba nti president Museveni yakolera abayimbi studio most especially kale katutwale nti abayimbi abatandika nga yabwerera osasula omutwalo ogwo kati nawulira nga kinkutteko kubanga nze nabagamba nti opposition wekola ekintu ekituufu nja nenkyogerako ne government wadde mpagira president Museveni ate wakola ekikyamu bannange ekyo nkikumamu n'omuliro kubanga nyino kyogera ekikyamu ekyo ennyonnyonnyo era nze amanyi balowooza ndi munyiwanjaga kati bannalaba kino ekino studio eno kati nzize leero wano ndabye abayimbi bali organize bayimbye ennyimba wano nga babulamu booze promotion neŋŋamba mutuufu kaneebaze president Museveni kaneebaze mama Ruth Nakyobe era neŋŋamba wabawo project ez'abayimbi muzikwase bano kyeka bano bagaggako bakyalina Katonda ne tubayigiriza namala nayingira studio eriyajja nga tamanyi na what to do where to start when it comes to music so awo wetutandikira wetugirayo ebyuma ebyo eriyajja abajja nga bagala kukuba bivuga wano wennyini yes kati mu abantu abakulu mugenda mukkiriza nti n'emyaka gye babudde akatambaala mu grooming abaana abato tetujagamba nti emyaka gituubidde akatambaala however we embrace age okitegeera ate teriyo muntu agenda kubeera the same de olwaleero bwe luyita enkya ne lukya togenda kubeera kyekimu olwajjo luba lwayise you get so tukwatagana n'ebintu ebirala because music atuwadde amakubo agayingira mu sectors endala so twagala abalala bajje tetwagala music industry efe because Sophie Nantongo avuddewo there should be another Sophie Nantongo. Yogeno gambe muno ndi studio eno si ya sente studio eno ya bwerere ebyama ebirala dokita bibabiddeko studio endala tuli muzizimba eyo kuba twali twagala kibagamba naye ngengeri nti yakulira studio ebyama byebbidde yenyini nebazadde bannamawulire mwenna abaze sijja kumenya nti ani bambi mwebale nnyo mwebalire ddala bwe tubeera n'omukolo bambi muba naffe mbakubireko mubugalo nga bambi tukibasaba mwenna buli olaba omuyimbi newabanga tavudde mu TSF naye nga muyimbi muto yeetaaga okukwatibwako asobole okugenda mu maaso nebaza nnyo owekitiibwa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yatukwasizaako okuteekawo ekintu kino ne mukama waffe maama Lucy Nakyobe mumukubire obugalo bw'amaanyi nnyo omukyalo oyo dabata nalikodinga mugenda tandika okulikodinga bwabaawo omuntu eyo akugamba nti studio okulikodingira wano emitwalo 5 mutukwati omuteeke ku poliisi oba okubira dokita oba Hajjat Sophia Nantongo oba okubira nze oba okubira Luzairu ffe tujje tulabe engeri gye tumukwasaganya studio ya bwereere ya mutwalo
gumu akafaananyi kamu ne fotokopi y'endagamuntu ebirungi bikyali mu maaso temupapa mujja genda okujja wano ng'ate waliwo ebikyuse wano nga vidiyo tuzikwatira wano buli kimu buli muntu aliko olinginde wano oluyimba ogenda kukwatibwa ne vidiyo naye tetukubira simu tuteekako pulesa tukozesa nsobi eri mukama waffe mutuleke nga bwe twakwasaganya kino ne kitambula bulungi ne kiri tutukole ki mukama abampeera omukisa nsigadde nga zisaalongosa mugagga kasujja nzaalibwa maddugomba mwami seebuya wazaalibwa twawula bibanja ajja kusika COVID-19 wanji bano be basinga okunkolako effujjo wano lwana nawo bulwala tukuwadde eyo njakusiigani kozi pulezidenti wa Uma avuganya ku bwa Uma sikuvuganya twawangudde puule tusanisa okulaba puule basobola banyabo tusanisa okulaba ku TSF wano we wali amaka gaffe nga TSF sirina nnyo byakwogera bannange bino babyogedde wabula okubaaniriza mwe bali kutambula naffe abamu muyinza okugamba tutambudde mu kasoobo naye tewali kyakukola eggwanga libadde litambula kasoobo olw'ensonga ffenna zetukola ki zetumanyi era nga bwe mulaba tugenda bafuna mu sessions kati muli bwe muti mugenda tufune session endala kuba tetulina kubeera na namba nnene TSF ngera bwe babagambye studio weeri kati tulina ne baby video music ye challenge gyemusinga okuba nayo TSF we twaviirayo nga bwe twatawaana okufuna kino ekya audio ne video kati ezze on table mugenda kuba mufuna video ku bwereere so ababeereyo ne bagamba temukola TSF tekola jangu va mu wolokoso jangu otuuke wano olabe omulimu ogukolebwa wano mumanye nti ddala TSF etadde ettafaali ku music wa Uganda so mwebale nnyo mwebalire ddala sirina nnyo kirala kyenyongerako okuleka okuyisaawo akalango bannange mwenna muli bayimbi nsaba atannaba kwewandiisa mu Uganda Musicians Association Uma ogende wewandiise kubanga neetaaga akaluluko bannange ndeetaaga njagala munnonde mbakulembere tusobole okulaba nti music industry etereera katusoke tunyonyolemu Hajjati omuzaana yongera onyonyolemu ku kino ekintu kya Uma kinyonyole bulungi bakitegeere kubanga Uma ye association Uma is short form ya Uganda Musicians Association Uma yegatta abayimbi fenna ab'omu Central ab'omu West abawa fenna kyekibiina ekikola ki ekitugatta njagala mbawo ekyokulabirako muwulira bulijjo ababodaboda baba ne associations baba n'ebibiina ebikola ki ebibatwala awo abantu tusobola okwekulaakulanyiza ffe twabonaabona nnyo mu music muyinza okuba temugenda kubonaabona nga ffe bwe twabonaabona kubanga tubayiiriddewo omubiri webale nnyo kati tumanyi obulumi obuli mu industry eno tubumanyi era tetwagala nammwe mujje mu bulumi obwo oba muyite mu bulumi obwo yensonga lwaki tuvuddeyo yensonga lwaki Sophie Nantongo nvuddeyo nzije kuba president wa Uma so nensaba ali wano yenna atanneewandiisa genda weewandiise kubanga atali mmemba takola ki talonda todde eno n'ogamba ate kati oyo ng'ate tewalonda beera mu kintu osobole okuba nga endowooza yeetuuka oba nga tetuuka tweyanziza nnyo Hajjati kitegeeza nti ekibiina kino mwogenda ne weewandiisa ng'omuyimbi buuza ekibuuzo nga ne bannamawulire bakyaliwo ekibuuzo kimu bibiri ofiisi zisangibwawa kyekibuuzo kye
Office za umma zikyali ku National Theatre. Office za umma ndowooza zikyali, I'm not sure. Ndowooza zikyali ku National Theatre. National Theatre. Yes, naye ngenda kubawa ennamba y'essimu gye muba mukuba ayongere okubatangaza. Ebyo bye twagala okujjawo, tetwagala kubanga muntu atankana tusangibwawa. Bwe twogera ku TSF, mwena mumanyi kyesangibwawa nti wano ne umma kye twagala okukola. Ng'omuntu alina ekibuuzo kye, alina okwemulugunya, alina okusiima, amanyi wa aw'okusanga omuntu. Olwaleero tuli wano ku TSF Records. Tomorrow Stars Foundation Records studio eno yatuwa President Yoweri Kaguta Museveni. Olwaleero tuwa abaana ennyimba zaabwe. Abaana tubadde tubakolera audio ku bwerere. So bwe tumalayo enkuyanja y'abantu nga tubawo, bwe tumalayo abalala nga tubawa. So guno mulundi gwakubiri nga tuwa abantu abalala music waabwe abamala audio. However n'okubabuulira nti video kati twafunye video. Era abali mu TSF ogenda kubanga ofuna audio ne video ku bwerere. Twakakolera abantu tuyingira bina. We have around over 800 registered members wano ku TSF. Not members as such, but bojano registering. Then gatukubulira when you to record because it is first come first serve. So to registering leero nogana ate gwosooka okurecordinga. So tulina over 800 abali registered naye twakakolerako abantu nga300. Mwaggalawo bamutayagala bala? Tetwaggalawo paka nga president atugambye kati sikyasobola bafaanira. Omuyimbi omuto yenna yeetaaga okujja no ku TSF okurecordinga, weetaaga nanga muntu photocopy yayo akafaananyiko n'omutwalo gumu gwokka. Nyimba z'omuzinga mu bbanga luvannyuma bbanga ki? Twali twasala okulirizinga buli myezi 3 naye olwa COVID kitututtemu ebbanga. Era ndowooza nga bwe mulabye kati tubayise mu shifts eno nejja n'endala egenda kujja later on nabo tubawesa bwetu kye bwe tukikola. Ali mu bwangu tabonabona? No, ali mu bwangu of course tukozesa obwangu bwa kika kya waggulu nga bwe gambye twali tulirizinga every 3 months kubanga tetwagala music ava mu TSF okubanga mubi olw'okubanga twanguwa. So kye tukola tulina ba producers bangi aba handling different kinds of music. So tukola shift eyo negenda neno bwe tukole eno like that. Okay, nature temne kusosola mbibiina twachiko gundi business ya NRM. Wano tewaliwo bya bibiina. When it comes to music tebibaamu bibiina. Bw'oba obelonginga ku kibiina ki it is okay. Ffe kyono kye tukola tukuba muziki ogunyumira owa blue owa red owa yellow. So nze bwentyo nyuma buli ssaawa. Kyetaaga ntunudde mu bitabo. Kyetaaga ntunudde mu bitabo ne mmanya nti kati ziri bwe ziti. Kizibu saagala onkwate bubyalo gambe nga wayogera ntono ate oba ngambe nga wayogera nnyingi. Bwe kiba kisoboka ojja kudda nkwe interview ku ssente meka ze bakatuteekamu. Kyenkana gwa kyannakyewa kubanga ffe tetunnasasulwa. Tuteeka ettaffaali ku music industry ye TSF. Tetunnaba kusasulwa era olutayinza kugamba nti tufuna omusaala bwe guti. Naye twagala abantu baleme kufuna bulumi ffe bwe twayitamu. Fokola to take that first step in music. Kyali kizibu nnyo. So ffe we twajja ne tugamba no abayimbi bano abato katugezeeko banguyiza bajje. Kakati okola ki? Omutima omugabi oba toyina kyofunamu kiba muggwe sinze nzeka because TSF yange ng'omuntu but guli guba mutima gwe era bwe twakaminga up n'ekirowoozo kino nga ffenna kikola ki nga bw'onoogamba nti emmere eno nina nnyingi kampeeko neiba oba toyina kyofunamu. Tutambuza mwaka gwa 3. Yes. Yeah. Kati oba tojjukira ssente ze baba kabawo babakoledde kintu studio ebyuma tuwulira at least ebyo. Sorry, sikitegedde kyobuziza. Agambye nti president tojjukira ssente ze yakabawa naye tuwulire ebintu bye bakabawa oba studio ebyuma stage. Yes, president yatuwa audio, yasooka kutuwa studio eya audio n'atuwa ebyuma kwe tuyigiririza abaana okuyimba nabyo tubiina wano mu store. So eri abaana abajja nga bamanyi okuyimba naye nga waliwo bye babulamu ogwo mulimu gwaffe era tugukola
ne tubayigiriza namala nayingira studio eriyajja nga tamanyi na what to do, where to start when it comes to music. So awo we tutandikira we tugira ebyuma ebyo eriyajja abajja nga bagala kuba bivuga wano wennyini. Yes. Kati mu abantu abakulu mugenda mukkiriza nti n'emyaka gye babudde akatambaala mu guluminga abaana abato. Tetujja gamba nti emyaka gituwubidde akatambaala. However, we embrace age. Okitegeera ate teriyo muntu agenda kubeera the same. Olwaleero bwe luyita enkya ne lukya togenda kubeera kyekimu olwajjo luba lwayise. You get. So tukwatagana n'ebintu ebirala because music atuwadde amakubo agayingira mu sectors endala. So twagala abalala bajje tetwagala music industry efe because Sophie Nantongo avuddewo. There should be another Sophie Nantongo. Sophie, obudde buno ebibira ganti mwagala kuwebwa kiseko y'obwawuma. Kiroto kinawatijjewa era osuubira n'asobola. No, Sophie Nantongo abasinga erinnya lyange eryokusatu bampita sitya biduduma. I'm a woman atatya challenges. I'm very soft nti omuyaga bwe gujja gunkuba eno naye mala nenzira because of my softness. Bwe gunkuba eno mala nenzira because of my softness. Siri mugumu nnyo kubanga omuti omugumu empewo bwe bagumenyeka buki. So if there are challenges oba oli waba kirabanga kizibu nnyo, I would love to try that challenge. Nzija Sophie Nantongo nzija kuba president wa UMA ye association etwala abayimbi. Njagala abantu bongera okutegeera UMA. Nze ndowooza yessira njagala okusooka oditeeka. UMA ebaddewo eringa UMA ya Central, which should not be the case. UMA egatta abayimbi bonna from all regions. Naye abantu abasinga tebannategeera UMA kyeki. So nga abantu tebannategeera ba stakeholders be bayimbi. Bw'oba tebannategeera UMA kyeki, kibeera kizibu naawe ayagala okikulembera okukifunamu oba okulaga nti oyina kyokoze because b'okulembera tebategeera ki kyokulembera. Yes. Mu mwaka gumu badde ne ba president babiri. N'obukiiko bakabagoba mu office y'Ekabala. Bizuuja mu n'ebyobwabuma n'obugasi naye nga mutabasinga kusinga mu bukulembeze. Kyange bukyogero Sophie Nantongo nze nsobodde okubanga nina ebintu ebirala byenkulembera first of all besides music. Naye nga byonna sibisanze nga birungi. Sibisanze nga byatuuka okugeza TSF yatandika abamanyi bwe twatandikira Mengo wali waggulu nga tuli mu karuumu kamu paka ne tugaziya obwongo okubanga tuli mu maka gano gemukola ki gemulaba. So when naba nfuse president wa UMA manyi obukodyo mmanyi nja kwongera okusaka nze mmanyi bennaatuukirira tebayinza kunkowa kuba ate era bakimanyi Sophie Nantongo bw'agamba okukola ekintu unkikola. Ebiseera ebisinga industry yaffe eno abantu abagikulembera oba abagyesimbamu oba okwagala kuba kutono oba nze njagala ennyo simanyi naye ebiseera ebisinga balemu okusaka okitegeera kuba oba teweesakiranga gwe naye bosakira industry. So okusaka kikulu nnyo kubanga UMA ekyali nto tukyetaaga ebintu bingi nnyo. Actually industry eganye okukula because tetuyina UMA eringa etaliiwo weeri naye eringa etaliiwo. Bagezezzaako etasiima ebulagiwa siyinza kuyimirira neŋŋamba nti tebagezezzaako. Nange UMA gye njogerako kati njogerako because Sophie ne Waiki babaddewo. Naye ndowooza kyekiseera balaba ate ku Sophie Nantongo owa UMA, president wa UMA ate yaali ati ali biki. Mwena tubaliriza ng'omukulu bwannyonnyodde CD zaffe eza TSF zifaanana bwe ziti. Ogisanga eri mu kala ndala eba nkipule. Bwe tuliba tugikyusizza era tujja kubayita tubagambye twagikyusizza ne tugifuula bwe tuti. Omuyimbi kwe tumuteera oluyimba lwe tulumuteera ku CD then ate najja ne flash ye era ne tumuteerako oluyimba lwe. N'agenda n'ekintu nga kirungi. Ekintu kino kye tuli mu kukola bangi abagenda okukikoppa naye tekijja kuba kirungi nga kino. Ekyo mukikubireko mu bugalo. Sebukwasiza CD eno nga nze Ssaalongo Saamu Mugagga Kasujja n'ebyo n'ebizira omukayi mukama akusaasi kale Manankani ngikwasiza nga chairman wa Tomorrow Stars Foundation
omulonde eyalondebwa bannange bano ng'akyaliko atanavaako fe ebisanja ebyaffe bya myaka 10 nakatambulako emyaka 2 gyokka ogwa covid sikubala tubadde tetukola twabawa ku nnyimba omwaka ogwedde ogwo sikubala nakatambula 2019 omwaka gumu ogwa 2 tokubala kubanga nakatambula 2019 gwokka winayo gumu mbuzaayo emyaka 9 mulonde omulama neyanza nnyo bami neyanzeege tukwata video byonna nga bwe tuzze tukola mukola promotion ennungi byonna Katonda ajja kuteera mu baraka tuyanza obagamba kyabawala abayimba ensonga eno nkulu lwansonga waliwo abawala abajja mu industry ne bafuna ebizibu oba abamu ne bajja n'ebigenderwa ebirala kiki advising abawala abayingidde mu kuyimba bino byaffe kati corporate tugenze mu nsi y'e Bulaaya live tv eri betukola wano babijja kunakuteeka ku tv zaabwe nga tunakuteeka mu copyright nebagamba tuleka naabakumanya e Bulaaya bandi era bagenda kugamba bannaye muzudde omukazi. Okay, bana flash lecture ne Uganda tuyanze kimwebale kwekumya kumukutugafu muganzi twebaza nnyo twebaliza ddala twebaza nnyo mwenna basobodde otutambuza ne mutuleta wano ne mujja kwewunya nti no lwaki olwaleero tuze mu state ate enkambwe ate endyala nga yanjawulo munnange ebyewunyisa mu Uganda obudde obusinga naffe tubinoonyerezaako ne tugamba ntwa kino kirimu omugaso naffe ne tukibaleetera mukirabe mukinyumirwe bannanga olwaleero sijja kwogera bingi Chaddachi President Museveni akoze ekintu ekikankanyiza abayimbi mu Uganda. Niate kulwange nange isime contemporary bagamba nti kabana bavubuka bato baje n'abakulu bamuze amanyi ogamba bavubuka abato oli asoro okuloza tuli ku bya upcoming babikolera bukolerezi sound ogiwulidde yonna erya kaye wode tonafuna chance yogera kakati munnange ku mukono wange guno ogwa ddyo waliwo omukyalo ow'amaanyi ne bannange ekyewuunyisa nzenze kali wano ataddemu oba yeru simanyi oba ani atwambaza kakati n'olw'ensonga eyo ensonga ya leero President Museveni ayina ekintu kyeyakoze bambe kisanyusiza abantu naddala wano mu Lubaga ate ng'akirimu omukono era si mulala Wisdom Kaye kinamu omukono ono omukyalo w'amaanyi sijja mwogerako ajja kweyogeraku nze ntandikiraawo banasumula nga ntandika sitekyo sebo gobo otandikira naye kale kantandike bannanga abalabi baffe mwebale tulaba yenze Wisdom Kaye mutabani w'omulaalo omu bwati tuli Lubaga mulaba ndowooza singa wa kamera agizeeko eri mwandirabe n'ebitooke naki Lubaga nabagamba osobola okunoonya poloti Lubaga tebatunda be bagagga abasooka wano e Kampala. Anyway olunaku lwaleero ndi wa mukisa nnyo njagala okwebaza mama Sophie Nantongo nze mbantu abamu bemmanyi Uganda abayimbi abakkakkamu manyi papa misaki ene sisola gira bamalayo ne mu bonna bemmanyi mu kyalo ate kye mwebazaako nze waliwo mbadde njogera nnyo ku bufumbo bw'abaana obuliwo bw'aba celebrity nakutunira bwenti ng'okutta omumbe yamulangira nengato piana sabola abalangira nga baba bazibu kuba naliko lumu ku kanisa ya Pasaka yanja omukyala nga umanyi waliwo okubeera omumbe jango oli mulangira naye ng'oli wa distance eri ne waliwo okubanga oli omulangira ssebo nge atuuka embuga omukyala twali akupasa owa Pasaka yanja nga mumbejja n'atula bw'ati nga boogera conference yali y'abakyala omukyala n'ayogera ndowooza ali near to the king kati nga naye afumbirwa mwami aveeyo mambuka n'agamba emyaka gye gyonna obufumbo bwali mu mulemi lwa nsonga ye yajja n'ekitiibwa kiri kati nga ye alaba nti oli omusajja gwe yafumbira alina okuba omukazi sort of the kind kati onalaba oyo nga yeetisse omulangira nenga Sophie anaamalako naye njagala okwebaza ffe tukuwage kuba mmwe mutugumya mmwe kati mukwata ku kintu tuguma ne bana ababyasamyasama simanyi baserebu simanyi tebafumba aserebu ne wafumba ye omwaka gumu gye emyaka 10 mu ba ordinary people abakoze nnyo abakoze so njagala okwebaza tugenda kuba ku sheno ekintu kiri kimu mama ogenda kwogera twaliko wa president nga mu meeting eyo benzijukira mwali minister Nakiwala mwali mukuru wa Sura mwali mukuru Beno Kibuuka kakati mwalimu Sophie Gombya sijukira bala mwalimu omukyala wa trade union y'aba artist
kati President Museveni n'atandika story ze omanyi wabo obo Uganda inasooka kutwala mjenka agana tunyumiza kati abubakana naawe salaawo n'amunyumiza nze nakoma okuyingira mu club myaka gyenkaga kati n'abuuza ku Suzana nga family ye Suzana nalimba manyi naye be nali manyi kumbe baali bakozi ba Mosul era nafuna bananyini bayo omukulu Brian aliyo UK ali na majeyo kakati n'aleeta ekintu mu makati byali nti ayambye nnyo art industry okiwula doctor kati bwe yakyogera n'empanika bwe nti omukono nanika actually kati je n'omu yali alina yatunulira bwati nakola bwati nzisomukono n'eŋŋaana kakati ndekibira ne buga muzeeyi nyina ebintu ebimu nze binja kuba saaka kuvaano nga nnyiize oyogedde mbu oyambye nnyo art industry mu myaka 34 mpaayo ekintu kimu ekiri extraordinary kyokoledde mu art industry kati we nakibuuza ne waba akasiriikiriro naye nga mbuba nange njogedde bubi kagamba nalabanga omanyi omuntu omukulu osobola omugamba ekigambo nolwanga ate kyomugamba kiki kinene kati ne bana abaali baninanye batulirira bati kati nga buli obutatulira president nze abuuziza ekibuuzo ate nze gebatulirira ndoza wabaga kikyobuuziza naye kati waba akasiriikiriro nenyongerezaako ne mugamba kyentegeeza muzeeyi waliwo abantu abamu b'oyamba nga ze wano maaso gweno nakuleetera proposal bwagikuleetera n'ateekamu abantu balala naye nga tagenda bayamba gwe n'omuyamba ye n'agaggawala kati wembimugamba n'ayogera lwe nasooka okulaba ng'ayogera ku Bebe Nankani oli ow'ekiwaatule n'aleeta n'erinnya Kasujja kati Kasujja nali sirulirirangako mu art industry kati omanyi omuntu n'ayogera erinnya oba Ssewankambo n'ogaba Ssewankambo yaani kati ngono nze tumanyi ono Sam Nankani actually nga manyi ya Sam Nankani naye yayogera Kasujja ayina engeri gyamwogerako ndowooza taata oba yali mulwanyi I don't know he came here and told me okola bwet studio mbanyi n'abayimbi benkoze ki namugamba muzeeyi byebyo bintamya wano ani oyo yakuleetera gwe sitamayina kumanya n'oŋŋamba nti wamukola studio egenda okuyamba abayimbi anyway okuvaawo to cut the story short nagenda paka koro lunaku natuukira ku BBS neŋŋamba nazudde omubbi bamuyita Kasujja kati wenjogera kumba bano waliwo wirupo bawani yaliwo yasooka okunkubira ye ate namugamba bugabiva ku simu yange kati lumu Kasujja ani Sam Nankani nakuba kati wakuba naŋŋamba nemugamba gwali mu studio eyo gwe Kasujja tinze Kasujja tigwe Kasujja namugamba Sam nzija naye nzija ne bannamawulire najja n'abamawulire babukedde ngendo tuuka wano Sam byandaga ate yasooka nankuba ebifaananyi byammwe muli kusoma ku administration kugamba kati ate ebbugumu nesooka linzigwamu manyi waliwo omuntu gw'osanga mu kintu noga kale si kyakiyayi kati nalaba ono ng'ali mu kintu simanyi bitya kati nanyinyonnyola agenda okundaga byandaga era namugamba Sam nsonyiwa project eno eri wano ono agenda ginnyonnyolako naye akatono kenjitegeerako ono agenda binnyonnyola ebisinga nti President Museveni yakolera abayimbi studio most especially kale katutwale nti abayimbi abatandika nga yabwerera osasula omutwalo ogwo kati nawulira nga kinkutteko kubanga nze nabagamba nti opposition weekola ekintu ekituufu nja nenkyogerako ne gavumenti wadde mpagira President Museveni ate wakola ekikyamu bannanga ekyo nkikumamu n'omuliro kubanga nyina okyogera ekikyamu ekyo ennyonnyonnyo era nze amanyi balowooza ndi munyiwanjaga kati bwenalaba kino ekino studio eno kati nzize leero wano ndabye abayimbi bali organize bayimbye ennyimba wano nga babulamu booze promotion neŋŋamba mutuufu kaneebaze President Museveni kaneebaze Mama Ruth Nakyobe era neŋŋamba wabawo project ez'abayimbi muzikwase bano kyeka bano bagaggako bakyalina Katonda nga tebasobola kubba sibaavu nnyo wali omusajja gwe baawa ow'ekiwaatula oyo lwakuba buli muntu amutya ekirungi muzeeyi ate gosobola kwogera president ng'olimba ye yayogera mbu bamugamba studio ne audio oli omusajja yali ku TV yali NBS n'agamba mbu no studio kola video mbu zaali ssente ze yasonda n'agula kamera emu ku emu nga nali wali nga bandaga proposal nenga naye abantu tebakyalina ddiini mu mutima so mbufunze ndi wano to appreciate for the first time kiri ekibuzo kinabuza President Museveni ndagayo ekintu mu myaka 35 nga tokikoledde nti okikoledde Mama Sophie nga yo omuntu naye ng'okikoledde industry yonna kindage wallahi actually wetuva mu byammwe ebyo byasimanyi studio byogenda okwogerako kati awo we ndeetera proposal ne bannange gye twakola mu Nigeria waliwo ekifo kiringa Hollywood you know Hollywood bakita Afrinoli nga omuyimbi ava gyava nga Wizkid yava mu ghetto nga bwayise
ng'ayingira mu kifo ekyo kati nga olaba wano ku studio n'ojja n'orecordinga lwakuba abantu balina video ne bakola video then ne bapromoting oluyimba lwo kati gavumenti ya Nigeria kyebala bw'ofuuka star 1 ekujjako emisolo tubabala ku Wizkid wafuuka star employinga abantu firi Wizkid yekka atunda Nigeria tourism kati ekyo kwe kumunnyonnyola President Museveni ne muganda we ne batuwa ekifo kyabwe bajja kati nga bano no bano basamana kani bano engeri bakwata tebakiwanze wisdom no art industry tewaliwo obukulembeze nero kwanga mulimu abafere abakyakiyingiddemu era nabamugamba muzeeyi abasajja bababbi balitwala bwe bajja wallahi nzo mmanyi ngenda kugenda ku mama bulimba gambe mulinda government erijja ejja kubayamba mu abayimbi ne musoko mijiveeko kubanga ekyo kifo kyabwe bajja bwefuuka Hollywood ye Uganda buli muyimbi agenda okujja Uganda wetugenda omusoseza kitegeeza oba okiranga bano basamu mugagga bano mama Sophie kati baba bakozeko ku kino studios banakolezera bano bagenda okukola kikuba bo balina ku management kanjira nko mouse okay kakati banafa batulaba kyemino ku Mantino Kaye Wisdom omwana omulalo omuyeka bwati anyonya mata mutali mazzi is a political analyst at the same time is a social analyst we talk kusanga this kind of entertainment so for that reason bo tulanga tuli mu entertainment is part of it ate kyokubiri is a gospel artist did you know that one time you will sample a cappella very soon if all goes well you'll be entertained obagamba boti bagene mu YouTube batekemu Kaye Wisdom music muchiwuli mbadde ngamba bali Kaye Wisdom Kaye nedda nina kwatoka kyangu sikyogera nko kyogere nagenda mu studio wapadde nga biringa byakusaga ne recording oluyimbo that year waliwo awards z'aba gospel zita Oliver Awards ne ba nominating emirundi eji nga zirimo Edwin Musime ne Gabe Mita Big Sam oba kati akole mu UBC something okay kakati ba Rwali oluyimba lumungu na nominating a pop song of the year ne best new artist kati aba gospel n'ababugabe tutudde mu serena bwe kati basoka kugaba award emo ya best new artist ne bajiwa Twin Albert yali akayimba emyaka yange ejo nina bwe nalaba abayimbi n'abaali tebamanyi ne bagamba no mweyo category waliwo omwana omwoli bonna bano bakadde jukira na performinga okuserena kakati of course bamala ne babakakkanya kati oba tulina batite yagenda na kulukima award yawo yachimanti yali mu kakati nze nno nga ndi musanyufu kwayi nagenda ku recordinga nga byakusaaga n'okunominatinga nga ninga winner wekituuka ku pop song n'empangula si butonzanyisa ndi award yoyo omwana omulalo omusajja muyimbi naye kankuli nalinga nga ndi ku campus eyo wali oluyimba Sophie Nantongo yayimbanga munnange yanyimbira super love bajira eno love super eyo natye badde ngamba eyo nayogerezaako omuwala ku luyimbo totujjukiza byewayitamu kakati katugende eri direct omukyala Sophie Nantongo omukyala omwetowaza omukyala amanyi okuyimba omukyala muntu w'abantu omukyala avudde okukwata ku bavubuka n'abakadde omulangira wife of a prince omanyi ku mukika kyewamu ate nga prince wa Buganda omuyise we waffe eri mu nkoola obwakabaka bwaffe bayirawo bwankole Museveni yagenda najjerekako ne mwana Museveni atutwala speed yagamba twakungane umanyi najjajja wange ayagala Sophie abanzala bambejje kakati eno abalaalo kakati bajjajja bange yabaagala ebyobugabe yagenda n'agenda bagwali mwakaki nga bagamba obugabe bonna bagamba obugabe kati batula n'abagamba but why do you need obugabe when I'm here tubeyeyo kakati ama mukyala ow'omulangira wangi mukwana annange ze bigambo nina bingi naye ngenda bisamarizing naye tetukwebaza nnyo weebale okuvaayo gy'obadde yonna n'okwata naddala ku bavubuka kugamba bw'ofuna administration enfu ebintu bifa naye nga butwa nti na administration gy'olimu abavubuka mu Uganda tugenda kwesiima naye kiza okutwewunyisa nti eri waggulu tebavuddeyo okuyamba ku muntu wa wansi wano naye ate gweoba okitaddemu omukono ekikono nono Wisdom Kaye ntusula nti nabavubuka mwenna bagenda kukifunamu ate nange mbakobola mujje neso gye bakoze mujje mwenna abavubuka basobole okubayamba nankubadde si kyekyo ekiri gavumenti yalikoze okuyamba abantu at this moment bingi naye at this moment kuba nti mumuvuddeyo you are very delighted oli ku mukutu the flashlight channel Uganda etera okuyayanirwa abantu mu nsi yonna. Okay, ndi glad okubanga ndi ku mukutu guno nja kutandikira wennyini wombuuliza nti
industry yaffe yafuuka okuba ekisekererwa ekizanyirwa, not simply because fe abalimu tetutegeera oba tetusobola, naye abantu bonna bazze bafuna babadde basaka because obulamu bubeerawo nakusaka, you look here, you look there, you look there, nofuna. Naye abantu bwe bafuna ebintu bino ate bifuuka byabwe, babyezza ne kifuuka kikye personal. Okitegeera industry nebanga tefunyeemu, omuyimbi nabanga tafunyeemu. Kakati eri gy'ogenda osaka abantu ne batukoowa. Twakolanga music shows nga bw'otwala proposal yo mu Coca-Cola kuyamba with pride. Okitegeera nti namanya ngenda kuyamba muyimbi wa ggwanga, oyagala ki? Mbadde njagala kino ne kino, naye okay nakugamba okenze nja kusobolako kino, ebitakyaliyo simply because industry bagifuula tena, bagifuula ekisekererwa right from the top betubadde tuwulira. Naye kati ffe wano ku TSF tulazewo example, era nga Kaye bwagambye nti kyekintu president kyakoze ndoza kyavuddeyo nayogerera. We've been here for 3 years now, ng'ate ebintu bitambula ku speed nnyo. If not for COVID twandibadde tuli wala nnyo, but we have to accept COVID yajja. Yes. So TSF studio yatuweebwa president era ebadde ekola omulimu gwayo. Ffe tutunuulira the youngsters abagala okuyingira industry eno, because ffe omukulembeze w'eggwanga twamugamba nti oba music industry batandika ogitunuulira nga bwe batunuulira ebyennyanja, nga bwe batunuulira abasuubula engoye ebweru. Basobola okufuna revenue from music senga ABCD biba bisetingibwa bulungi, senga ABCD kubanga omusuubuzi naye fine baba ne challenges zaabwe, naye bakola. Okitegeera bakola ne bajjako omusolo gwawe nga bakoze. Naye ffe music industry buli omu akitwalanga oba ekiki kugamba tebakirabanga omulimu, naye ng'ate mulimu. Omuyimbi omu Kaye akyogeddeko, omuyimbi omu nga yafuuse star my dear. Right now wano otudde ne Sophie Nantongo, naye njagala okugamba nti Sophie Nantongo is a company. Nze nina bensasula, nina abantu abandowooleza mbasasula, but balowooleza ekintu kyengenda nze okukola kifulume nga kirungi kitandika okuleeta ssente. Music tugezaako okulaba nti we are pushing music okubanga abantu bamutegeera in that way, bave mu kubanga bamutegeera nga anti alina ekitone kye kwegamba bakiraba just like that. Talent kyekintu ekisasula n'okusinga anything. It is kyekintu kyemanya ekisasula more than anything. Gwe tunulira buli muntu alina talent, tunulira abantu outside Uganda abasambi b'omupiira. Naogeze wala nze nakava ku timu y'eggwanga ey'emisinde era batusasula. Yes, I have a world record. If you don't know that, I'm just on air. So I've been a very talented man at the world level. Athletics, 100 meters. Good to meet you. Yes, you're my witness when it comes to talent. Kyekintu ekisinga okusasula. So fene tulowooza nti tetujja tandikira mu bayimbi abanene olwedde abalina obusobozi. Tulowooze ku muyimbi ono yeegomba okuyingira industry. Singa tetusomesa the youngsters about this industry, egenda kugusaanawo. Bwesaanawo mwe ne bwe mba mwakifunamu ne bwe mba mwakola ekintu kye wafunamu bwe kivaawo kiringa kubuuza munnaye essomero lye wasomeramu lino nti lyavaawo kati waliwo oloogi. You get? Gujabagira. Aha. Kino kye tulwanirira. That is why tutandika ne ba youngsters. Bajje president n'abateerawo ettaffa alina gamba kambawo studio. Kambawo ebyuma muyigireko okuyimba. Twamulaga ebintu binene nnyo naye however ye studio gye yakatuwa ebirala tannabituwa. But we are looking at the young artists ayagala okuyimba tamanyi wa kutandikira. Maybe amanyi wa kutandikira naye talina busobozi. Kyova olaba studio eno osasula omutwalo gumu. N'otandika okuyimba. Kyamaanyi nnyo. Koshitegeera n'otandika okuyimba kubanga ebisigadde byonna president abituwa amasannyalaze agasasula. Okay, njagala okubuulizaawo. Kaakati eno studio ya nga bugambe buli kinoomu asobola. Singa Nubian lyajja nayagala okushootingiramu nga tumanyi nti Nubian li muntu wa side eri. Eno studio oba eno program gye mutandise tesosola bibiina yaba NRM ya muntu kinoomu. TSF
records tesosola mu teina bya bufuzi nti olwokuba gwe oliwo FDC toyimbira mu TSF fausi we tuli fe wano tuli totally music kubanga bwona ovaayo gwe FDC ngozo okuyimbira wano fe tutegedde oli wa kibiina ki ne bwe tuba tumanyi oli wa kibiina ki as long as oze n'omutwalo gwo gumu ne tugamba nti sebo recordinga Thursday no recording oluyimba lwo bwe lunaahitinga we shall take credit. TSF ye yakola oluyimba olwo lwa FDC oba wa nupu whatever kakati ukadira katono cholokera bila tubadde wali ne nsamananka nayokera ekintu ekinyumidde agambye mbu studio yen kyebatakiriza ngoze kuyimba oluyimba oluvuma awemba dance jakayika to Kaye we don't care where you belong however tosobola vuma mama wo gwe jangu ngoze with good music naye waboze na kuvuma tetuyinza kukkiriza vuma nyaffe feno studio nyaffe kati ulira ne yajiba ndabekana kati ne yajiba ne wajja wano kuba raga mzee akuba rap se najja kuba rap we rap ji andange mpenko kale nena amala ajja wano naleta ebigambo nga bivura tolanti abafulumao ng'omwana wananyiga delete tebatawana nawe tebatawana ne yagiteeka waleta ebigambo tukumanyiko kintu kimu goma n'omulalo mubwate awagira NRM atale kidomola abasigadde bidomola abasigadde toli kidoli ama mumbejja munange to ali mu fete tusabola kuwa studio ya bwerere ngozze kuvuma ojja kuba ragawo era bakubuuza oluyimba walukolera wanti mu TSF okitegeera tuyino TSF tuyino kikuumanga kiki nga kale gwe sasula sente za walala ennyingi empitirivu nawe zikulume ngolaba nti wali nasasudde 5 gango kola oluyimba oluvuma oluteeke ku mpewo olabe lunazza mmeka music bamubala nkugambye wano osasula omutwalo gumu n'ofulumya oluyimba n'olutwala ku mpewo n'okola ebibyo n'olutandika okukuleetera sente batandika okugula ku show kaakati gwe bw'oba oyagala kukola luvuma sasula sente zo ewalala oluteeke ku mpewo olaba baba n'alukuba era lutandika okuzza ebigambo bya mumbejja kati olaba eno kale ne kanera nsolo okukaleetamu nze wamma nkwebaza maama ne manage nze ate kati Sam yagala nakola ekintu yansokisa ku kifaananyi ekyo ekiri awo nanga kati bano ba director mugamba nkubye penalty kubanga kubano kandabe kale mwalimu ng'omu naye bali be nala nengana era kati wano bakoze batya ne kakati era mbadde nsaba okunyweza ebintu bano bibaga Sam atugambye waliyo studio ze bagenda ozimba bitya musajja we magera ayongera nyenye ekintu dinda koka yo mbadde nzije ekibuuzo manyi kati okusoma bwongo tojja tusoma bwongo benda bagenda okubungamba tolowooza bino byonna bikoleddwa lwa musajja wa magenti atandise kati musajja kiriza gana nti omusajja we magera ekiyakoze ensobi z'abannaffe bano ze bakola is advantage Sam ayina ekintu kyayogedde tubadde tuli wali ku NTV basaba studio mu 2018 kisobola okubanga mu kusooka omusajja aleta nanyenya nnyo naye bino ebiddako Sam ayogedde sebo TV bagenda kukola TV studio simanyi buli region ekintu sebo kijja mu State House si kya mu State House basobola okutumayo ejjiiko ng'ogenze sabayo ejjiiko ne batagikuwa osegedde naye waliwo akantu era nze era kyovola ino studio era mama Sophie mujje tukoleyo ekintu nze Bobi Mumbaji asobola okujja n'okubayo ragejo ekintu dakiwadika Bobi pressure ye gye yaleetawo nze waba Sam baja mu 2018 that's okay nengamba bino ebigenda okuddako omusajja pressure gyalese mbya art industry waliwo ebintu muzeeyi byayitamanyi byajja tukolera and he carries that credit gwe Dr. Ulia kyenkugamba kubanga kakati kankubulire goroza myaka giri gyonna bayita bala anti no waliwo obuyambi bwetwetaaga wano
nekati omusajja oyo alina engeri ekintu kino gyakinyigiriza ku kisenge muganda wange era singa tuba n'abagezi nga bano abagenda obutasabaayo byabwe tusobola okusaba President Museveni ebintu mu art industry mu kaseera kano n'abituwa kuba mu kiseera kino ata naye lwakubanga abatusabira buli agenda atwalayo proposal yiye bo batuvumaganyiza nnyo kyenyinza okukugamba nti era gye natandikidde ne nkugamba nti bakola proposal ku lupapula ng'akulaga egenda yamba abantu 3 proposal bweyitamu nebanga bagiyisizza ebibadde ne biyamba yo omuntu atya omu kyova olabanga omuntu ne bw'aba abadde akuwa nakuwadde example ya Coca-Cola bw'otandika ozanyira mu industry n'otuuka okuddayo mu Coca-Cola nga tekyasobola egamba kiki kino because industry muba mumaze oggiwewula mumaze oggikubamu obutuli okulaga nti temuli serious mulinga oba noonya ekintu kyenyinza okukomparinga naye kikyambuze so industry erina okusigala nga tugezaako fe wano ku TSF okugezaako kyovula twatandikira mu youngsters tujja tubateekamu obwongo industry bweyina okubeera let them compete it is okay but compete in a healthy way. Absolutely. Compete in a healthy way. Omulimu guno gw'otandikidde wano mu mutwalo gujja okusobola oyimirirawo naye buli lw'oyagala omanyi kankubulire TV zonna zibeerawo nga zinoonya negativity about the industry. Where is it taking the industry? No way. Okitegeera it doesn't work that way. Mulage n'obulungi ebo nze Sophie n'engwa ekigwero lyeggulira erikola naye okubayita obbagamba nti bannanga bayimbi bano tubayambako tubeegayira even have to pay. Awo. That is how bad the industry is. Isiza wano sebo bano leero bawandisi bawadde ennyimba abayimbi 10. Andi si gwe gusoose. Zino ennyimba tuzigabe guno mulundi gwakubiri era if it was not for COVID gwandibadde gwakuna. Kakati mukyala Sophie kyembalitsawo okwebuuzaako ekirala olowooza Uganda nga bweri abaana be mwagala okuyamba especially the younger generation nankwadde n'abakulu mwebali basically where is the center of concentration mu Buganda mu Arua mu West where is the center of concentration? Let me hope nkufunye bulungi. TSF at the moment tuli mu central. Nagambye proposal yaffe yali nene we want to do it regional. Kino ekiri wano tukitwale ne mu region tulina abaana abava mu north ne bajja recordingira wano. Okitegeera because it's a good studio and free of charge. Kubanga waliwo omuntu okuwa ekintu kyabwerere naye nga kibi. No. President yatuwa studio ennungi my dear. If we are counting the best studios ze tulina wano tetusukka number 2. Okitegeera so we want to go regional. Okay. We want to go regional nti tutaasoowa Embale tutaasoowa eri okujja eno abenga alina waatufuna awo tuzzemu bulungi. Yes. Kakati n'ekirala omanyi obudde era ne Saamu yakyogeddeko yagaye tayagala kukyogera naye yatugambye tubadde ku TV awo tukola n'agamba nti waliwo studio mu region naye tajja zoogera bwe ziri naye yamanyiza atandise which is better nti weba mu West ewaffe waliyo etandise nga bagizimba oba banagizimba that will be okay. That is so true. Already chiri mu pipeline however kino ngenda kibuza Kaye namwe abaye muso okunzamu bulungi private studios mu Uganda osanga omwana yakamala senior 6 tena sente zimuwera kuddayo kusoma nga mwana wa bwala bana abantu bamuleta mu studio ne batandika okwegadanga nkiddamu ne batandika okwegadanga buno obwana obwala obuto at the end of the day they end up misleading them for their future abana ngabo nabona ekyo singa kinabaawo kinawulikika kitya ate muso kimalo mutya yaka kibamaze wano ngate bafuna. Okay, one thing choino okumanya I think Kaye obubonero yabumpadde dda naye bwembeera ku administration ndi muyimbi eyatandika nange from scratch satandikira waggulu nti najja nina no I started from the scratch okutuuka wano wendi so I know manyi obulumi omuyimbi bwayitamu manyi challenges zasobola okukola ki zasobola okuyitamu so tugezaako wano ku TSF lwaki nkozesa ekigambo okugezaako it goes beyond us. How? Nti ffe nga administration tukikwasa maanyi okulaba nti it doesn't happen wano
okitegeera but remember bwe kiba tekiri ku ggwe Sophie waliwo kyotasobola controllinga omuwala singa ajja n'okurecordinga ne bamukwana olina buyinza ki obumugamba nti tokkiriza that is life. Yeah, it's part of life. But these are the skills that tubawa besides music. Okay. Okitegeera Kaye has been here ku TSF amanyi kyegamye to groominga abaana bana bato abajja mu industry bamanye nti you can be Sophie Nantongo gwe batasoose kutigatiga okitegeera si buli gwe batigatiga nti amala n'afuuka a star. So this is what we do here besides music. Okay. Naye kyegamye nti it is human oba nti okwekwana strings agamba nti abantu beekwana but as an administrator kyenyinza okugamba nti wano ku TSF tekisoboka era tojja wulirayo gulire nti oli bankutte nno but okweyagala I believe I have no control over that. All right. Kanzia Wisdom Kaye. Kakati nina mama wange manyi kakati nedaseba kakati nina mama wange Judith babiri ayina ekintu kyayogera manyi omuntu wayogera ekintu kati nina ekintu kyenkutte kinene nnyo kyayogedde mami Sophie agambye mbu abantu abagenda ngaeyo waggulu batuttira n'aleeta example ya Coca-Cola ekyo kistikize mu bwongo bwange kubanga ogenda president n'osabayo ekintu bw'omala okisaba bagazi nabo bakulondoola ne bamala ne babeeta naye abantu abo babbi bubbi kati ekyo nkikutte era kyova olaba nkyogera bwenziramu okulaba president Museveni va ku bino ebya covid byalimu ate n'okulaba manyi kati alaba abantu mu lujjudde kakisobola kgenda n'aleeta abantu nga 2 n'anyumya sitoleze ne bwe naamulaba nja mugamba oba kana akatamiga kamutuuseeko president Museveni mu myaka 35 yo yakafuga emeka oba 3 emeka egyo ekintu kyokyasoose okukola mu art industry yeno studio wallahi nga sigambye bino byawa abantu basse kinoomu ze ngamba nga kekigatta abantu tugenda girambulako yeno ogwo wali owuliddeyo kirala ki tugambe National Theatre muri mu Buwundo eno yo olaba nsiima kiba gye kiri kyo weebale kati n'ebirala ekyensaba ekirala tuyambe ebintu ebimu tobikwasa bakulinaanyaawo bako ba mikwano kati ngono mami Sophie we yajja samanankani abo ne bajja nga banaakola ebiriyo tuyambe muzeeyi bikwasa abantu bwe batu tunasanga either ne tubakuba emiggo oba nga katono atya n'okuswala mukyala wa mulangira ate naye ogenda n'osanga omuntu nga yakule nze nayomba ne minister wali Peace Mutuzo kati afuuka mukwano gwange namuga naye kati Peace gwakulembera mbu abayimbi yes kitegedde ne tolinamu wadde kakodi n'akamu kati gw'onootegeera biki wava mu nkola eri waffe nze sirabangayo muntu okujjako bayirejje yakusooka omuyimbi okuva embalade ne shine omukiga namuga kati gw'otegeera biki ebyabayimbi okitegeera nanyinyonnyola kale nampanga awo namuga kati omanyi kyoba okola nga otolinamu kakodi tuyambe otereza administration eno okudda ku kibuuzo kyebabuuzizza of which Peace Mutuzo agezezaako to listen nze abantu babiri bemanyi mu government ya President Museveni actually tebasukka batano good listen asooka genocide oli omusajja awuliriza omunnyonnyola n'akutunulira n'akuwa time n'oyo Peace abalala ndibagamba olulala now ekintu kino ky'obuuziza ekyokwanibwa oba simanyi oba okyogedde otya abaana be Uganda era mami Sophie olyose n'okyogerako njagala okugamba abayimbi naddala abawala abali eyo okwagala producer tekitegeeza luyimba lwo nti lugenda fuuka hit kiri kyembadde ngamba ekya mami Judith babiri yayogera twali eyo ku pataliwa nayogera kino nga yali angamba kumuwerekerako mu office ya pastor omu nemugamba nedda nako nanga jangu katwenneesibako nemugamba negundi nze chachi z'aba pastor nankani office sagala genda nnyo banyumya nnyo emboozi sagala nnyo omuntu anyumya mboozi Yesu Katonda kati you are disturbing my understanding nangamba wetwagenda mu office ya pastor we twakomawo nangamba ekintu nenkyewunya yaŋŋamba ye baakagezaako mukwata emirundi egyo si bantu babulijjo mu office z'aba pastor n'agamba era yasalawo tasobola kgenda mu office ya munaddiini nga talina muntu mulala bw'oba muyimbi ng'oli eyo ng'omanyi oli mulungi nnyo oli vulnerable omuntu aba vulnerable ng'oli mwangwe bw'ogenda n'osasula oluyimba mu studio
nogenda osasula oluyimba baako mukwano gogenda naye balabe nti toli wekka bwogenda okuvoisinga ne bakuwa programu y'ekiro baako gogenda naye nze siryerabira lumu najja kusudia Bobi Wine nangamba omanyi twatukaana Bobi Wine oyo mutera okukaana ebyakatonda bitya pastor ze soko je ne bansibira mu studio ng'akubye oluyimba lwa nyimbira kabaka wange kati bansibira nga soko uliza akayimba ako owulya ekibulamu ne bansibira ne baawaganya ebintu oluyimba lwaddamu emirundi nga 3 nabana bajja ne banzigula nga kikitya nga mutufu oluyimba sina na kyensola kwongeramu ze mpulya luyimba lulungi kati if Bobi Wine can do that naye gwe omuyimbi atandika nze ndabyeko nnyo abayimbi abatandika najja n'akola oluyimba nomuga naye ekyo ekigambo ky'oyimba lwaki tokyusa mbodi naga kyagala nga bwe kiri osegede kati nze nchalenjinga abayimbi mwe abayimbi mwe abawala n'okujja ng'oyambadde mini mu studio kiro yambala ebiwanvu ojja kwambala mini ng'omaze ne producer oyo ogende tu example gye nkuwadde agiti babiri njagala to justify nti ene ango basobola okukwata leero notwogera kuba studio naye wona ogende wa produce agenda okay DJ oba presenter ali ku radio dynamics zino nzigamba nnyo abayimbi abawala nga tonnaba kutandika ng'ogenda mu field eyo sooka obeeko emikwano gy'okwana mu that field tolumba bulumbi presenter ku radio bajja nakwavuwaza not the dynamics. Music is a business. Tojijjamu nga tomaze kubala wova noyingira akatale buno butale bwe Uganda sibwe bwafa kati no malogenda mukano ekawu safi aka bilioni omwenda never na bwazi tubbi akatale kawu safi aka bilioni omwenda akemiti tosora kugenda nokwata capital nogenda boti no mala katandika kusubula nanasi akawu safi ani agenda okulye nanasi anyway oba kiki wobozo kuba omuyimbi fuba nonya kuba mami bano muguleko omukwana ate toba boti waliwo muyimbi asolo kukubira katola wetogera wano bajja kukubira ono bajja tukubira agai jana ko wisdom mbadde njagala mpe ku namba ya Sophie Nantongo like that kati no gamba ne mwana waliwo omuntu yandabe egulu bine byabbala mu ebyaliko nampeleza audio sabo je baleka amanya gangenze gundi mbadde nsabo nsindikako ku namba ya Genosale ne mwana nagamba bana wisdom wali okanokakana kubanga nandiyise mu simu oba nandika kanayagala omugamba nti jangunji kuwe mulabeko ngata ali serious guno omulembe mami Sophie tulina abaana oba kusiri wadde oba ferwa kwanga twalabanga abatubonyabonya ate ne batuyamba tamanyi mpisa tamanyi kwogera kati asoro kunonyo no kwanga mulabye ku channel eno namutuukako namugamba mami nze nina obuyimba bwange nsaba kunyamba ntwale ku radio tunuza owuliriza audio zo lusipatu bazituweereza noba najja ku office nagamba mbadde njagala recordinga bwatyo you know mbadde njagala recordinga kati nogamba muddemu ntya ngolaba tamanyi even what to say kati bye bino yegambye nti waliwo ebintu bye tubayigiriza outside music yes outside music omuntu takuba bukubi no tugenda bakuwe track by the way njagala okubabuulira teri luyimba lubi mu studio okay kuchempisa kaneba zolo zesirabangako kati mami Sophie ononjulira oba sira nje nyono mwala bamita Betina omumanyi Betina namukasa Betina namukasa omuwala oyo bannango bani amuhigiriza empisa oba kwegana oba tomuyambe noba yogera nga taze kusaba buyambe wekango gayi bannange first of all talabika bubi ni waba ngava wano kudda wano ogamba oba obono omwala ali kuki osegedde kwegamba kyengezako kugamba waliwo ekintu bakituyigiza batya bw'oba oyagala okufuuka ekintu oba oyagala kuba presenter funayo abantu bafuuke ba idobo indati bakuyamba okujjayo kyoyina osobola okubanga ewammwe gye wakulira tewaali mpisa baaka abantu bewerinaanya olabe enjogera yaabwe olabe how they do kati omuntu asobola okujja nayogera ekintu n'abanga eri ewaffe abakigabeeyo ajja bwati nayogera ekintu ngetamanyi nti akoze ensobi waliwo omusajja yasindika nagenda okulaba ku simu yange emitwalo 2 gazze kati kumba akoze mistake nakola bwati nakuba gwayiwe nsindisoko sente ze emitwalo 2 jinzirize kati nakitegera bambi luvannyuma kati olw'obusungu nazijjayo
kati nemukula nemuga nzijjeeyo ngenda zirya wamala kuyitanga nkinyumiza bannanga nedda yenjogera yabwe osanga teyakola naye of course nze aga Katonda mugulu bantu nga basatu benna dinziriza sente nga basindise nembaddiza that's okay naye kati nakitegera oluvanyuma nti bano boogera batyo baaka abantu oba oli muyimbi naddala omuwala nammwe abalenzi nze mmanyi guno omulembe mumulowooza okwogera nga abayaaye nti gwe mulembe no Bobi Wine omanyi lwaki njagala simugira nze njogeddeko ne President Museveni ne tukaana ne tulema okukkanya genocide Bobi Wine Chameleone Bebe Gundi aba abantu bonna karakita zaabwe otuuka boti n'obatunulira Bobi Wine oyo mulaba asobola okuva ku bino Bobi Wine by'omulaba nti atambudde bw'ati alina akantu ke yatambula nga ajja okugyayo pepa atukubye hit Bobi Wine nze I challenge everyone Katonda akuyamba olyogereko naye ajja kuwa amatu bino byolaba asobola bikola wano ng'ebyekiyayi bitya naye nze oyo guy ajja kuwa that audience kati nga olaba ono mami Sophie kati oyogera nono sammananga niwe balwa kati nolabanga kale n'ekintu kyatajja kukola naye akuwulirize osegera ekintu so kampuzika ngamba abayimbi yige empisa kikulu just the yagamba ekintu yagamba bw'oba obiri muyimbi wadde oyimba nnyo nga toli mwetegefu kuyita ba presenter ba TV na radio ma daddy oba mami enyimbo ojja zeewuliriza wekka Actually kwongera kwako nti bw'obanga gwe onaawoza mbadde njagala kuyimba industry ejja kubeerera kizibu because gwe muyimbi muto atandika meaning yes you have the music you may have the good music and voice naye nga toyina ssente abantu kye batamanyi behind the scenes it is very hard it is easy to record a song but very hard to promote it dusobola okukoma ewuwo mu ddiiro Nalukunyumira gwe wekka naye abantu okulumanya awo tuteekamu ssente kati bw'obanga toyina ssente ng'ate toyina mpisa ate toyogera bulungi awe nebaliza bukyanga nange nzaalibwa nebazaako President Museveni emyaka ngali mu buyinza ginsinga obukulu kyakoze kino kyabakoledde ojja kityo kyogera ojja kityo gwotya muzeeyi mu myaka 34 twakomadde okujjaeyo ekintu eki kyennaakalayo ekyokoze mu art industry kuwasa manankani nono mami Sophie eno studio era bagikutte bulungi otherwise sandi byogeddeko nzo mmanyi si byogera nankani mu myaka 3 mwegi ekirala watusuubiza amaka gaabwe bajja nga tugenda kukolawo Hollywood wallahi kankyogere wano muzeeyi twakuwa proposal bulungi naye tuwulira abayaya abaagala okiyingira omanyi twagala kuzimba ligasi ya muzeeyi kugikomya tatusasula era kyovola nze wewaba minisita oba omusirusiru alumba oyo omusajja mu bintu ebitategereka kale nkukuba aizuru osegera ekintu ekyo kakati twagala omusajja ayagala kukola Hollywood awo nga kyetwalaba mu Nigeria waliwo abafera abaagala okuyingira mu ddiru yeebwe bajja genosale nja kukuba abasajja abo paka last yewaddeyo bakuba omumbejja sibula abatulaba bali ku mukutu the flashlight channel Uganda ate nga bannange nange mbebaza ddala nti bukyaddaaki waliwo kikoleddwako abavubuka mwenna Sophie omukyalo no waali mujje abakolere bye mwetaaga naye nga in a polite way temuleeta by the way twabagambye tino lwali tuli mu social aspects of development wawe tusanga mu entertainment mubeera betobaze mubeera abaana abalungi mujja kuwanga kyemugala kutuuka ku munsi muno sibula batulaba nyabo ekisooka nkwebaza webale okujja for your time okuba nti ndi ku mukutu and the viewers eyo okubebaza thank you for supporting music it's all I can say kubanga kankubulireko nze music namujoyininga ng'ekintu kyenyumirwa I didn't know it would become omulimu I didn't naga nti nyumirwa okuyimba nga ate am this kind of person anyumirwa nnyo challenges nze bwe nawuliranga bagamba nti ekyo kyamulemye because watandikiranga muzibandi olimbo olwo lwamulemye I would take on that song okitegeera so ndi muntu wa battle but thank God it has paid off
So I just want to thank the viewers. Thank you so much for supporting the music industry. Tumanyi tubanyiza, we know. But ngero omuntu akula and we are still growing era tujja kubanyiza. Ekyo kyosagala tujja kubanyiza, but we are here to give you the best. Saba nango nebalize kati kusukulinde nebalizaako abantu abo manyi tubadde mu biseera bino olina akantu koyogedde nti naye watandika mpola okuyimba tumanyi kunaafuuka omulimu ffe tutandikidde mu kwasama bakusaba batuyita wisdom yasama osegedde nagenda eggulu eyo ne baŋŋamba bonna abasefusi wisdom wayasama ne ŋŋamba okay ekiriwo e UK producer promoter Richmond antwala UK ku dina kwasama abantu bagenda kuŋŋaana awo aba UK mbeeraawo nono si kwasama bwasami tebasobola kutwala nga tolina wiino tolina data kakati twogere ne bannayuganda ebisoboka ebikola to analyze issues kati mbadde nsaba banneebalizeeko promoter Richmond yantwala abe UK ne Europe kasita Boris Yeltsin ye Boris because of Johnson kasita atabwati tujjaawo mu regency dina kulya kusoya n'abamperekeddeko nja bagamba naye sooka neebalize ku bantu mami Sophie abantu bakuzina embwa ze Uganda ezinjira abantu banjagadde mu diaspora nyina n'abansasulidde school fees really? Ash nyina abansasulidde school fees nyina abagambye wisdom akwatako ne bampa balooya waliwo abantu bafuse bamaama bange Robina Sebayiga ndi wakabimba mitonda siyinza butabeebaza Richmond Buladi kaye kati omutadde ku level endala leero luno tufudde munindeko nsooke nkikube mu regency bajja ku naye nga era abali mu diaspora siyinza butabeebaza because bangambye mbebaze exclusively. Wow. Thank you so much. Mutubeererawo nnyo mumanyi value y'essente mukola nnyo but kwegamba mutubeereddewo nnyo mubeereddewo Kaye nina ekibiina ekiyamba abakyala bakiyita female. Wow. Yes, female female activities Uganda. Yes. FAU abantu bebweru bakiteekamu nnyo ssente ne tutuuka ku bakyala bana bateesobola nga bw'omanyi waliwo obuntu bw'olaba ng'obutono but to that woman nga kizibu so abantu bano batuteerayo ssente £5 just ngera bwezibulira 5 naye ate nezibiri naye nezijja ate neziyamba omukyala wa wano. Thank you so much. All right, twebeza tuyanzege mwebale nya tukumya mpaba tukumire tukomawo mu part 2 wachikali nze okuyimba no bamala kunsasula simba byabwerere ze simba byabwerere oyagala kapera patike tugamba sasula ngenda kusasula ngenda kutondera ensi yonna nedda sebo sasula komawo mu part 2 tukoma mu part 2 ama nedda nsaba kunze